Bobi Wine atuuse mu kusabira omwoyo gw'omugenzi Papa Francis e Lubaga eside eno munnange embeera bweti bwerabiseeko eside eno era nga wali omukulu Bobi Wine atuukidde munnange ate mu ngeri y'abantu abangi era nga bw'ogezaako okulaba eside awo okozesa n'ebyo ebifaananyi wali bibadde bitredinga ku mukutu ate munnange ate ogwa Facebook. Kakati nno okusaba kuno kubadde munnange ate wali Lubaga era nga gye bakungubagidde oba gye basabidde munnange ate omwoyo gw'omugenzi munnange ate Papa Francis. Embeera nga bwebadde mu katambi bweti bwebadde omukulu akataddeyoko wali akabadde katredinze ku mukutu munnange ate gwa TikTok era nga bw'olaba akatambi ako. We recognize the presence of Honorable Robert Kyagulanyi, the President of NUP. Bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde eside eyo ku mukulu Bobi Wine ate munnange ate mu misa ey'okusabira munnange ate omugenzi Papa Francis. Era nga munnange Papa Francis ye yali munnange ate omukulu wali ate mu Catholic Church mu kibuga ate munnange ate Vatican City eside eyo era nga munnange yafiira munnange wali ku myaka 89 yazaliwa 1936 munnange eside eyo naye nga bwekityo munnange ate omwoyo gw'omugenzi munnange ate Mukama ate ag'omuze munnange ate mirembe eside eyo ate munnange wano ku Jamina TV ngenda kusaba video gimpe like kasita obeera nga tonnaba kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba muganda wange nakyo ate okikole ddala ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo katono nnyo bwenti.